abakyala tulina osooka okumanya nti bw'oba oyagala bufumbo obufumbo waliyo musajja na mukazi. Obufumbo okunywera bwetaaga omusajja n'omukazi, tebwetaaga mulenzi na muwala. Omulenzi n'omuwala muzannye tokotoko, bwetaaga omusajja n'omukazi. Ekyo kitwala maturity si kukula kuno okw'emyaka nti yo aging. Wali abantu aba aging naye nga baganye okubeera mature. Mu Luganda okula naye tokula ndowooza. Kigamba nga wa myaka 4 naye nga wa myaka 2. Kati wekiba kitwala omusajja n'omukazi, omusajja abuyingira twagala musajja. Ng'omaze okugamba nti I'm from being a boy to a man. I'm from a girl to a woman. Waliwo n'ennyimba ze bayimba, I think waliwo ennyimba. I'm not a girl. I'm not a girl, not yet a woman. Naye atoye yali atuconfusing. Kati ne babawo group gye bali bayita boys to men. So for at least bali mu transition from boys to men. So tuyina okuba nga tukulanga Yesu bwe yakula. Yakulanga myaka ne magezi. Kitegeeza waliwo maturity. Kati omwana omuwala bw'obanga ekintu kye tuyita positioning and packaging, oyina okumanya nti banoonya mukazi. Omusajja yagala kuwasa mukazi. Bw'aba agenda owasa omukazi oyina okwepakeginga ng'omukazi. Singa omuwala. So twalwedde twogera ku ky'abaana abawala okutambula nga bw'ayagala. Omukazi atambula. Kankuwa entambula. Wali olaba be bayita abambejja. Abasinga tulaba firimu nga bazannya ez'abazungu. Nga bazannya omwana omuwala azannya nga princess. Omwana omuwala n'azannya ng'omumbejja. Omusajja n'azannya ng'omulangira. Naye bakulaga transition y'omufuula omumbejja. Process eyo. Kati eyo gundi transition wakati awo waliwo byayitamu. Si byangu naye yennyini tabyagala. Entuula bagimutendeka. Ne bamutendeka ennyambala. Ne bamutendeka ennyimirira. Nalaba oli gwe batambuza nga alina ekitabo ku mutwe. You have to walk tall and straight. Tall and straight, thank you. Nti otuuka omumbejja ye mukazi. Nobona omusanga awantu wonna ojja lowooza era n'ekitiibwa okimuwanga mukazi. Naye nga muto ku ggwe. So ojja sanga omwana omuwala nga bagenda mutika ekintu ku mutwe. Kati abawala abatuuliza kigezeeko. Funa ekitabo okyetike nga tekirina kugwa. Olabe entambula n'ennyimirira gy'olina oyimirira posture eyo yeekufuula omukazi. Okimanyi obeera straight? Si kutula butuuzi n'oweta omugongo. Ate twagala okutula ne tuweta omugongo ne twekaddiya. Okimanyi nti kikaddiya omugongo bakiyita slouching. Ng'oli straight? N'obeera ng'ali mu ntebe agudde eri. That's not of a lady. Position yourself ndowooza owulira. Position yourself kati tubirabirawa. Ewaka tuyinza obutabiraba. Tutuuka mu bantu ku mikolo. Nze ntera biraba ku mikolo. Era oluusi abantu bembeera nabo manyi tambula n'abalenzi n'abawala. Kyesooka omugamba sit straight. Kubanga woslouching oluusi olaga nga ali bored. Kiraga nti omukolo gukutamye okooye oyagala kuvaawo. Oyina otula straight. Emikono tegiba ku mmeeza giba ku bisambi byo. Body language. Kubanga omuntu waliwo akulaba kisinzira community gy'olimu. Waliwo abantu betubeeramu ng'akutegeera okusinzira bw'oli. Engeri gye wepresentinze. Ekintu abantu abamu bagamba nti nedda si kikulu kubanga tugenda kwogera ne ku character nnungi. Naye bwe tulaba Esther baamwambaza. Asobole okubanga bw'agenda mu maaso ga kabaka feve ya Katonda weeri naye ate waliwo ejja ey'obuntu nga onyuma okulaba okutunulako. Kati omuwala olina okubangwa mu packaging yo ne positioning yo mulimu ennyambala yo n'endabika yo. Ng'omuntu bw'akutunuulira oli kye tuyita oli presentable. Kino tekitwala bbeeyi ya ngoye si make-up wabula kitwala omuntu ali clean. Nga wetutunulira engoye zo wadde waluguze mu downtown lutukula lugolole. Oyina order bwe tukulaba ku nnyambala yo n'omutwe gwo guliko order. Kyekikusibya enviiri eza kkala ennya. Gwatasikiriza binyonyi kubiikira mu magi mu mutwe gwo. Nange kiki ekyo sikulimba. Waliwo omwana gw'olaba muto ng'enviiri zimuli ku mutwe
ezenviiri si za mumbejja nze nabeerako mu karaoke z'abazinyi ba karaoke era nsooka buuzo n'omuwala dansa muzanyi wa firimu muyimbi kubanga eyo bambala buli kimu kyonna okulukinga oba fane simanyi ebisikiriza oba abantu okubeera ng'osita kati eba byambala tu stand out ng'omuyimbi ojja sanga omuyimbi ng'alina ebirevu ne wabisalako sayidi emu ekimu ne waba ng'aliyo ekirevu sayidi teri omuntu atali muyimbi toyina attention gy'onoonya okustandinga out ate kati gwe bw'oba oli musajja twagala ng'olina order mu ndabika kati omwana omuwala mu ndabika yo muyina okubaamu order bw'oba oyagala obeera omukazi kubanga omusajja ono anoonya mukazi wa kuwasa tanoonya muzinyi wa karaoke ne bwagenderera abasajja bo ne bwe bakwana abawala ne babajja mu music oba mu entertainment yonna aba n'olutalo olw'omukyusa into a wife era olwo olutalo lujja nnyo abayimbi yogamba nti ye lwaki yamuwasa teyamulaba nedda wali yali muyimbi kati alina mukazi we ekyo kirimu enjawulo nti oba ogenda fuuka mukazi we alina bw'ayagala olabwe gwe akufunirako ekitiibwa tayagala atambule naawe nga bakuvuma nga waali so ogenda kwesanga ng'olina okufuuka the wife he wants you to be ng'oli omuwala tokyamuli olina okwambala enkofiira bbiri bw'obeera ng'oli mukyala ng'okyusa bw'oba oli ku stage ng'obeera by'oyagala kati ayagala bw'anaaba atambula ne mukazi we tatambula ate na muyimbi nti bw'aba atambula ne mukazi we tatambula na presenter kati omwana ono omuwala bw'oba weeteekateeka ng'ogamba otuuse okufumbirwa ekibuuzo kiri nti oli ready okufuuka omukazi agenda ofumbirwa oba okyayagala okubeera omwana omuwala buli omu mukwano gwe gundi packaging eyo kati positioning omwana omuwala buli omu mukwano gwe omukazi omufumbo si buli omu nti mukwano gwe birimu bibiri birimu b'oyagala n'omwami bakkiriziganya nabo bebe ne bagamba nti ng'omwami yagamba abo bakwano ABCD mbalabamu obuzibu kye bayita okufuuka ababiri bayibuli etugambamu Amos 3:3 two cannot walk together unless ekigambo unless ekyo singa ffenna tukirowoozaako nti musobola okwawukana ku buli stage bayibuli teyayogerako nti before oba after waliyo abantu ne bwebanga katugereze mu kibiina ekya NUP nti bayinza okuba ideology kati zibagatta balina ideology emu singa mukeera omuntu omulala n'afuna ideology endala aggulawo ekibiina ekirala ekikontana mwawukanye nemba mwakola endagaano etya ne bweba business company nga mugambye nno katuli ba partners singa mukeera ne mudisagree nga ku kintu kye mwagringako kyekitegeeza nti you cannot have two visions in one vision mwe mugenda ova ekigambo kye bayita division those are two visions oba kye tuyita division mwewabudde mwawukanirawo kati bw'aba ng'ababiri temusobola tambulira wamu okugyako nga mutabaganye unless you've agreed or you are in agreement ebimu ku byo be mugenda okwagringako be bantu be mubeera nabo oba be muyita abammwe mukitegeeza emikwano gy'omwami we gifuuse gigyo n'egigyo gifuuse gigye kati bw'aba tali comfortable n'egigyo okufuuka egigye obuzibu buzze naawe bw'oba toli comfortable nagyo ebyandiyogeddwako mu dating nti be bano mikwano gyange era be bagamba nti abawala batwala mikwano gyabwe ku dates omuwala abamulalu alina mugamba omulenzi badde njagala kwanjulira mikwano gyange tusinkanewa omwami amiitinga emikwano gyo ate twegendereze ennyo emikwano gyo giba gikuswaza then manya olina bantu bakyamu nga tosobola gitwala wali bbaawo na mikolo gya bbaawo ne mu famire ya bbaawo nga tebasobola ggendayo emikwano mikyamu buli kyowulira nti kikuswaza kite oba mukwano oba kantu oba muneeyisaayo ekintu kyonna ekikuswaza ta